ziri 12 zakaita ku ssaawa emu ya kawungeezi 89 katonyiza 2 kwoli emmanduso naku z'omwezi ziri 4 omwezi ogw'olubereberye 2023 program eyitibwa Kkiriza Oba Gaana ku Lwakuna tubeera nayo ka parliament batubulira ensonga nga bwe zitambula kuli olwo naddala olwa parliament gye basinziira sijja kuba kutegeeza nti parliament esalira biki ebinaatambula mu ggwanga nga neeyo ekulibwa speaker tulina olukiiko lw'ekkooti ekulibwa ssaabalamuzi ne tubeera ne siga eddamuzi erikulibwa ssaabalamuzi ane tubeera eri ne president yakulira egitateesemuju executive olukiiko olufuzi lw'eggwanga be batokosa abo gega masiga abiri fe abantu tutula mu sefulenti tulakwaga amasika asatu eri kulibwa president yebayita olukiiko olufuzi lw'eggwanga olukulirwa byamateeka sigeddamuzi likulibwa chief justice eno parliament gye mutuula ekulibwa speaker mpuliriza ensi bwetyo bwetambula Uganda n'ensi endala zitambula zityo hono busemuju ensi kye zitambula nga ffe ensi zonna ng'ogyeko ez'Abawarabu ze zitatera kubeera n'ebyo naye ensi zonna n'ezitabikozesa kuba ne Uganda tebikozesa naye biina Uganda eri emu ku ezo ezibirina ezibikozesa ku lisiti tetuliiko mpuliriza bingi biri mu ggwanga era nga bino lukiiko lw'abasipiika bali mu nsi zaali mu luse olumu oluyitibwa commonwealth olwakulemberwanga Bungereza wadde Bungereza tebaddeemu era bano beeyawudde ku Bungereza ne bakola ebyabwe ne baga Uganda yensi eri mu bitale bya bulijjo era nga President Museveni yaluguddewo atugambye tajja kukolera ku ntoli z'abazungu mu 10 bw'atu naalugulawo ebitandise leero era nga ajja kumalira ddala ku nga 2-3 ujja kuba nga 6 ensi zaali 76 ezaali ziri mu luse luno naye 44 basipiika ebakkiriza kale ebyo bali wano okulaba nti lutambula kkiriza nkwanyira okulu abali wano tulinawo honorable Kakoza Joseph Mutagubya James sabuze kwatuza sebo honorable Medi nebaza Omukama Katonda ampisiza mwaka oguwedde guno mpya nengutuukako ne baganda bange bano betutudde nabo mu studio n'abantu mwenna abalina obulamu muyise engalo mu maaso kubanga oguwedde nadde ntunula mu mawulire baganda baffe abagenze babadde bangi nabo obulamu babadde babwagala sobola Katonda kukwatiddwako ekisa n'obeera ng'okyassa nze nsuubira oba olina okumwebaza era abantu abayise mu mwaka omujja oguwedde mbebaza guno gutubeere gwa mirembe gwa ssanyu amanya bagategedde bulungi sebo Kakoza James Mutagubya enkenge nja kusaba honorable Semujunganda buze batuliza sebo awuliza CBS sebo ne banyabo malamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Medi sitera nnyo kutabiikiriza mu kubuuza naye nayise Katenda awo nyina mukulu wange Mwanja Asumani abeera ku kyalo bakiyita Bugombe mu kuvaayo ne nkwata ekkubo eryo erigguka ekajjansi nga mu kkubo tuliko emmotoka ntone ku Masaka Road nga tekuyitwa era bw'osanga omuntu nga kapere ngaga nti mu Uganda emmotoka nnyingi n'atamanya nti enguudo ze zitaliimu ekkubo liva Katende ne lituuka ekajjansi lyali mu kukola kalu tekuli mmotoka sikole Masaka Road jam toyina oyisa mmotoka kyekyampisizza eyo olabe era newuunyiza edda baatugambanga nti abakadde weewuunya Matiya Lwanga bwanika takola luguudo Matiya Lwanga bamuwa budget ya billion Matiya govunaana bamuwa budget ya billion 10 governor oluguudo lukulembese mujo bamuwa budget ya billion 10
nga bilioni 9.7 misaala n'asigazaawo 3. Edda twakula kibito tabivaamu meka omeka bilioni 10 9.7 misaala alina okukola okuva Wakiso gy'ogimanyi yetandikira ngimanyi ewaffe. Edda baatugambanga nti abakadde wakolimira tojja kuzaala wakolimira tomera amabeere toyigamera. Lwaki abakadde bati bakolimira koko ku Museveni? Abakadde bali mu ggwanga bye baatugamba nti abakadde bakolimira nti tojja kuwasa tojja kumera mabeere oyagala abakadde bamukolimire tojja kuzaala oyagala omukolimire kugamba neewuunyiza kuli omadde siriitangamu naye takokko ku ddala sekikuuli yatuyisaamu eriguka waliwo hoteeri awo Ntebe Road waliwo walala nerigenda ekisubi kwegamba mu Uganda ogukesesa mu Uganda si motoka zenyingi naye temuli makubo kati abantu bakwata limu nebagamba ndi motoka nyingi zaweze ekkubo eryo nga ndiko emotoka nozanga 3 bagamba okulemererwako okutadde ku bakadde obakowoola abakadde edda nti kugaye baatugambanga nti abakadde bwakolimira tojja kuwasa tojja kuzaala tojja kumera mabeere wabalabako naye bakolimidde saabalabako nenga mpulira babyogera tukula oyagala kati babikole nenga kati abakadde lwaki tebakolimirako ku Museveni byakatonda naye mukadde muzindalo gugo kuba gubakolimira naye mukadde webale njagala okuyozayoza abawuliza bonna olw'okuyingira omwaka mupya 2024 mbagaliza mu gubeere gwa mirembe. Njagala okugamba nti kirungi nti bwe twogera wano ffe abaappropriatinga naye nga tunaappropriatinga ndo tutera kubeera ne envelope nga ewerawerako. Nkubiriza abakozi tulabireke ntuyiiya. Omanyi ensi ezikulaakulanye zitunudde nnyo mu bakozi ne ziba nga zibasiza ddala ku mwanjo. Kati wano kyetwagala tulabe at least inventory yaffe eraga nti emirimu ziri wano amakolero bwe gati gagenda kukola bwe gati bwe tunakola ekintu ekyo kyekyo Honorable Ssemujju kyagamba envelope bwe nakola then tusobola ku appropriating then tukola oversight ekyo kijja tuyamba okutaasa ensonga ensi nga oba olaba Malaysia Hong Kong Taiwan byekikoze era mbadde nyala mwongerezaako nti edda bagamba nti endiga bagisiba mu bulago ekola ki yetuga naye kati enaku zino bazisibamu tegeza dynamics ga zikyuse nnyo zakyuka abakadde kulimira yes naawe njagala okwebaza parliament olw'okukyaza baspeaker ne bapresiding officers naluli era njagala okwebaza Honorable Naluyima Wakiso twali embaga bano Busega nga tuli ebintu myozayoza Naluyima yafumbirwa kati mukyala Lugolobi mukyala Lugolobi bamusabalaba naye zomanyi ekintu kimu kati waliwo ebintu byenjagala tubeera objective tukole ebintu ngenda kuyekera Naluyima twali awo Naluyima twali awo principal wano punabeerayo nayogera nagamba nti akati bya politics mbirese era abantu bali sanyu jerere olero tubadde munyonyo solidarity ebaddewo nsabye Honorable Ssemujju ne Honorable Lumu Lumu mugana wange Ssemujju agambye abakolima abali nga abakadde bakyakolima nange nakula naye waliwo ate abakolimi abazibu babeeranga basenga b'abantu nga bakolima nnyo biki kati oba nabo tubagatteko kuba nakolima basenga abakadde batugamba bakolimira oli naye njagala nnyo okulamuzaako kubatuwuliriza ate n'okubeebaza byonna bye bakoze okulaba nti bamalako omwaka guli ne bayingira mu guno nga balamu. Oli yantiisa nnyo okwagaliza omwaka bwe twali wano nga mwaka guggwako muyinza omwagaliza n'ayitira omwo naye meddi twalina tournament nga lumu tournament eyo bayamaanyi nnyo era naliwo abantu nga basanyufu
era ebirabo abantu ne babitwala bese Kanyonyi. Okay. Tournament yaffe eggalawo omwaka. Richard Lumu Cup. Richard Lumu Cup. Omanyi omwaka guno si mwangu. Bira biri mwena. Ebyo bino si byakakooza. Buli muntu. Bino ffe tubikola ayina okwatula. Era bw'otuyatula mu bira biri mwena. Owedde. Mpuliriza tulina honorable James Kakooza WNRM. Line munno WNRM byakatonda honorable byakatonda. Honorable Samuju Nganda waali, honorable Lumu waali, Richard Echani. Samuju bumanyi kibiina kyali. Ani atakimanyi. Samuju kibiina kyo Kakooza gataba kumanyi. Samuju munene. Kakooza mutuufu. Omuntu omusanga masanganzi enzo butamanya ekkubo lyakwata. Naye oyinza okutegeera nti ono engeri gyali mutabani wa Nganda agenda wa Nganda ne bwamusanga masanganzi. Apolisa bingi ebiri mu ggwanga lwe lukiiko honorable byakatonda byayogeddeko olwetwakyazizza olw'aba sipiika n'abakubiriza enkuŋŋaana mu nsi ezitali zimu. Mubaddeyo. Buli zino biraba ku TV. Ono yabaddeyo yayinza okubitutangaaza. Byakatonda ki kibaddeyo? Tubuli gwanga lyaffe tambuli n'okumala ennyo mukulu Meddi n'abawuliriza. Olukuŋŋaana luli munya pulezidenti alukuddewo. Lukwata ku kiki? Baluyita Commonwealth. Amawanga ga amatwale ga Bungereza. Naye nga kino kyatandika mu 1969 kyatandikira Canada kati kikakasibwa amansi n'okubeera nga zituula mu luvannyuma lw'emyaka 2 nezibeera ne komiti evunaanyizibwa ku nsonga ezo kati wano batudde nga baemphasizinga ku demokolasiya boogera ku bintu bya human rights era kino kiwadde Uganda enkiriza okulaba nti at least tulina capacity esobola okukola ekintu ekyo n'ebirala naamu naye ejja naye yamaanyi kati olukuluno president aguddewo kyekiriyo era his excellency aguddewo olukiiko luno nakubiza nagamba nti tekigwanda etamba lino nakyo kibeere nga kigwanda nooli what belongs to the genda belongs to the goose nabagamba nti kyetaagisa abantu okulaba nti batukakatikako ebintu ebitasaanidde tubeere nti at least tubeera abapatanazi abalungi era ye speaker ku lulwe nagamba nti at least munjogera ye nakubiriza abantu bonna aba speakers okuvaayo n'enkola entuufu boogere ku bintu byonna agenda nagisoma muli demokolasiya human rights embeera y'obudde climate change ezo nsonga ziri mu kuteesebwako mu agenda bavuyeyo ne resolutions ezibinding ensi zino zonna mu nkolagana eno eya Commonwealth so kino kibadde era ffe ba MPs omulimu gwaffe gubadde just kubeerayo ku opening kati ne tuvaayo kubanga targeted group eri ba speakers na presiding officer abali mu tuluve eri twogeddeko waliwo baganye okuyingira byakatonda tebali gwe baganye era ffenna batuyise njagala okwebaza ababaka bonna tubadde bubangi nnyo nga pati zonna all shades zibaddeyo ndabye aba NRM nendaba abanupu bonna nendaba aba FDC kujja kusirabye honorable Semuju ne honorable Lumu tebabaddeyo ebitebereka ndooza Kakooza waddeyo naye nga njagala okugamba nti at least oba tugenze na kadi tebakuyita ndooza ffenna ba East African gwa ne bali mu yala tebatuyita mbasenyuwe kubanga nayazaalako naye awuwa bawuliddwa awuwa ati yazaalagamba nti ono ate ajja sindika busindiso oyinza okwesanga nga omusazi yes 89.2 FM kazi zino ziri 28 ezakayita ku ssaawa ono byakatonda egolinaanya agambye nti bamuganya okuyingira emunyonyo kuga nti bonna bayingidde sebo obuuza kutuuza honorable mikwano gyaffe bannayuganda mwenna mbalamusizza naddala bakama bange ab'ekyaddondo east amanya muwadda nkunyingi mbaka wa parliament ow'ekyaddondo east omanyi honorable Semunye ekigambo kyaddondo east yali yakiwamba bw'okyogerako n'oteyanjula bayinza obutamanya nti oli mulala
ate somujjo oli abazinzeeko ate bwe yavaamu ne muddamu ate mukama wange president Kyagulanyi kayina naye kati ate awo ne nnyingirawo kanso kyannaku kulikayo kyannaku nti parliament yatuyita era nafuna kaadi ne mmanya nti bano tebeebereka ne bagamba nti bataddeyo ne covid test wadde sikkanya nazo naye olwokuba nti ndi minisita w'ekisiikirize akwanaganya oba avunanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala kyekikumpisiza ekyo naye nga sijja kulekawo gaapu yonna shadow minister ne covid test nenga kangende njikole batutadde mu boardroom ya minister ya foreign affairs nagenzeyo nze kennyini nayo nenjikola kaadi nembeera nayo naye bukwako yosi obagala obulala nti esimu tuzireke nzirese neninya ne baasi yaabwe nengende emunyonyo bwe ntuuse emunyonyo of course baasi etutuusizza nga n'omukolo tegunaba kutandika nensooka ngenda mu restaurant kulya ku breakfast era bwe mbali nyingira kantini nensanga ne deputy speaker nemubuuzaako nentula ku tebe ne leader of opposition era bwe tuvudde okutambula nga leader of opposition wadde Bompuuga wetuvudde okutambula nga twambuka tugende mu tent awakuŋŋaanidde kirabika Mpuuga yakusigala mu mutwe kyeni mugamba nti si leader of opposition leader of opposition yakusigala mu mutwe omulonde bagenda mu designatinga mu first sitting ye honorable Joel Osenyo oli mutufu tanaba ku handing over kakati so kutebo tubadde kwemu era ko tusimbudde okuyingira okutambula ogenda mu tent ndoza mbale tamane honorable Kanyike n'abalalao okutuuka ku mulyango oguyingira tent wabaddewo abasajja b'SFC nga bambadde bataddeko obusuuti ne mask kati simanyi engeri gye mbadde mabega wa honorable Mpuuga wennyini engeri gye banneetodde ne banjola ngenza okwesanga ndi mukasaako nga ndi mukasaako bino mbyogera ndi musajja mutegeevu ndi musajja pulidi omutendeke ali ne mubaka wa parliament byenjogera bibadde ku siini emunyonyo kati bakutte jeke wano nga kutte jeke naye nga bangi ow'ebbali takola ki talengera engeri gye banzigyeko ow'emmaaso n'ow'emabega nesanze ndi wakati mu kasaako ne bantwala ku side abadde omusirikale wa SFC mu uniform abadde n'akatabo aka notebook aka bbulu ng'alinamu amannya amawandiike nanga erinnya lye Gwani n'omubaka wa parliament ombuuza bwotyo nze muwadda the second name ne mugamba eryokubiri n'akebera kanagamba you among the people nagamba nti you among the people be batuwadde abatakkirizibwa kuyingira wano you are not going to attend Furuma. Of course, I insisted. Awo ne banjola ne bampalabula. Paka eri kyengulu tubadde kyemanga waliwo oluguudo wakati ekyengulu waliyo omuddo. Olaba kuvunaana ki? Tumusango ngumanyi. Ndi ku listi etakkirizibwa kukola ki kuyingira mu lusirika olwo. Of course insisted nga nze shadow minister of foreign affairs. Luno olukungaana lwa foreign affairs parliament yeruyise. Shadow minister ngo bigamba ani? Ati ngambye ati of course bensanzewo abe SFC. Ngendoza ati bola banabitegeera. Nebo kabalina akatabo kaabwe kabadde ka bbulu. Okuli list. List nga bagiwandiisiza mukono ebadde handwritten kubazi insisted okulaba erinnya lyange. Mukabi omusirikale akalinanga abadde mu bibomboola. Uniform ya SFC kati bwe insistinze tebaninzaawo ne banjola ne bampalabanya paka wa ekingulu actually nga bantwalaganya njagala wombako omundozo wekamuli honorable Kibalya abadde awo mbanyiriza Kibalya bantwala aba SFC musango kigwenziza okujja ku mukolo kati naye najjaawo n'abanga ababuuzaako bannaye ki bwawe setakomyewo Kibalya naye leta bwawese leta koze ki leta komyewo obadde kuyingira obuyingizi obadde oyina covid nabata testi tebatawanye kugabe tebadde na test ya test na testinze badde bayingira buyingire ne list yabadde nayo nga handwritten nti fete tukkirizibwawo abalaba baganye kakati no wangulu gye bantadde no bakibidde dakika nga 3 dakika nga 3 nga nkya insistinga olwo ne bakuba bulo radio kolo bwabwe ne wajjawo mukyalo omulala wa SFC nga ali mu uniform ye tanzikiriza na kwogera angambye na instruction emu either kudwaginga kufulumya oba kusiba londako kimu musango kiranga sagala tombuuza oyo we musirikale abadde mukyala wa SFC bino bibadde munyonyo kati nebuuza ombaka wa parliament tuli mu nkola y'ebibiina ebyobufuzi ebingi
ebyemira bifuze bingi linda byakatonda obaddewa byakatonda byakatonda tabaddeeyo kino kiringa kipya kubanga gutobaddeeyo honorable mwada nkunyingi tubadde naye era tuyingidde tambude ne honorable Mpuga tubadde honorable Kanyike neyo nonkunyingi era nze tubadde nasigala kamabega sakirabye bonna tebasobodde kukiraba kubanga bakoze kasaako nga balina obusuuti balina obusuuti nemasiki ne bakola kasaako bakujjawo tweyaza manyi tukiliaringa mayindi yaffe okutuwamba n'okukisatiisa nga tukola emirimu gyakiliaringa mayindi yaffe ku kintu kino tukiliaringa mayindi yaffe kubanga nze ntulugamba abantu ebikula byange olusi mujja kundaba nga munsanga mujana nemugamba ate ono yayingidde atya kigambo bikolwa kati gwe kyeŋŋamba nti gwe wamaze watusiza obligation yo n'ogenda munyonyo gye nkulabye nze kennyini kati ebyo bidiridde ebyo simanyi njagala tukiliaringa mayindi yaffe tetubeera emotional kasito interacti nze nabo ne bagamba nobabuuza byebabuuza tebakuzeemu era kasito oli wano olyoke omanyi lumu nze nali human resource manager ekitongole bakiyita Uganda National Bureau of Standards omwami omu n'afuna accident nemugamba ffe poliisi yaffe tulina insurance gwe yawonye mu baasi yonna balina okusasula ssente babalabalamu nga babaza miliyoni nga 6 yaŋŋamba nti nze ntwale ssente ezo sijja kutwala ssente kubanga Katonda yamponyeza nagaana ssente bagamba lwaki tugenda musabe baffe tukole tutya tumukwate tumutwale yagaana kati gwe ebintu ebyo byonna byolaba Katonda alina byagezi byakutayasiza actually mu bantu bonna babadde kati gwe akoze headlines clearing mind yo kola ebirala nga toli emotional byonna bijja kuba bulungi eddakiika ziri 36 eddakiika ziri 36 zakayita kusa bakita kuwoyawoya ekyo kuwoyawoya eddakiika ziri 36 ezakayita ku ssaawa nyongera okukoza kwa nti oli ku mukutu Uganda Technology and Management University UTAM nga university esinga mu tekinologiya ne management eyita abantu bonna okujja okwewandiisa mu general intake. UTAM erina programs ku bachelors, masters ne PhD mu masomo nga computing, engineering, humanities, social sciences nga esinzira era erisanyo ku monitoring and evaluation. Courses zino osobola okuzisomera ku online oba okubaawo mu buntu wewandiise ng'oyita ku admission@utam.ac.ug oba kyali campuses zaffe emu eri Buguloobi endala eri Kkungu munye bisingawo fe aba Uganda Technology and Management University UTAM munye bisingawo tukubire ku simu 0702 64 0983 24 poti je nteketeke bagazini ebazirina bagamba balina tangu 10 nyingi balina ekijjabujo balina ekajja balina kasajja enkokonjeru ennakifuma eziba lugasa sugu mukono nawala wangi katoyinza okuba gulina weyagala nga tebakiwandiiseewo ku kyoba olina kulakwera bagazania ku simu 0754 58 734 oba 0779 58 musanvunya bajja kwa poti enteketeke obulungi basanga bagambye tujja bali ku akamwesi kugayaza road ojo basanga musobola ku akamwesi oba ogenda ku oyita gayaza road obabuzi ndabagazani estate batulawa ojja kwa kula poti enteketeke obulungi ambuza abakulu tulina honorable Semujunganda honorable Byakatonda wali honorable Nkunyinjiro yaze tulina honorable Kakoza James tulina honorable honorable Lumu ne wali okulaba nti batuusa ensonga nga zitambula. Mpuliza bingi ebibadde mu ggwanga waliwo amawulire agagamba honorable James Kakoza teri kulonda LC sente bilioni 56 Ministry of Finance yazikyusiza zagenze kuziba bituli binya mu nguudo z'emu Kampala kyebayita potholes. Ayogera ebimagezi minister kino kitegeeza kye mukulembeze mu administrative units obutalondo LC kitegeeza kisente ziriiwo muli mu parliament lumu. Ekirala President Museveni yakoze obubaka obwagalawo omwaka n'ogulawo omwaka mweyayogedde ku nsonga nnya
Honorable Katonda yayogedde ku security, n'ayogera ku industrialization, n'ayogera okulwanyisa obuli bw'enguzi, na kye yagambye ne wealth creation okujja abantu mu bwavu. Ye President Museveni, Honorable Katonda omumanyi, Honorable James Kakozi omumanyi, Yoweri Kaguta Museveni, si mukama mu kibiina, bino byayogedde eri eggwanga. NRM egenda kulinda obukiiko bwabo bwokuntiko bweta structures mu March. Obwetefutefu okuva wansi, obwetefutefu buli butya. President Museveni wagamba nti security, industrialization, okulwanyisa obuli bw'enguzi, n'okuba nti obwavu bugobwa obwete kulisa abantu bagaggawala. Bino byayogedde ku tukya kyanke isitoloke 2024 kiwedde. President Songa gitunulidde. Abantu bakyanke bisingo. Gambye ebyokwerinda ebyo byo birina. Ku amakolero agungalina abantu bajja kukola ebintu bingi. Kulwanyisa obukenuzi ekyo nkyakiriko. Okugagaza abantu era ekyo wekiri 2024. Ye Commander General Yoweri Kaguta Museveni. Sente z'okulunda beero si teziriiwo, zigenda kuziba binnya. Honorable oyinza zitwala ensonga zombi lumu. Nze ndudde nga mpulira nnyo President Museveni nga ayogera, era bwe mutunulira mu face mba ntegeera oba ategeeza byagamba oba ayagala bantu bategeere butegeezi nti yayogedde ku olwo. Neewuunya nti ekibiina kya NRM ye kyakulembera kyo kiyina ssente ez'okulonda ku buli kyalo okujja mu March. Kati era ne neewuunya nti ate gavumenti ya Uganda era ye gyakulembera ate yo teyina ssente za kulonda bakulembeze ab'oku byalo. Jjukira nti buli kyalo kimu kiyina chairman wa LC1 ate ne kibeera ne chairman wa LC1 owa NRM. Kakati ebyo byonna binneewuunyisa. Meddi waliwo ekyali mu ggwanga wano, nali nva Kenya n'ensanga nga President Museveni yeekalakaasa mu nguudo z'omu Kampala nga abamuwerekerako bambadde obusaati obweru batandiddeko n'ebigambo nti balwanyisa obuli bw'enguzi nga batambula n'amaanyi nnyo. Ne ngamba mu mutima gwe nti oba kati sikyalaba bulabi ono pulezidenti wa ggwanga oba pulezidenti wa bayimbi abamu agezaako kubaako kyakola. Ne baba nti awe yennyini yeekalakaasa ye pulezidenti w'eggwanga. Constitution yaffe eya Uganda ndowooza yeesinga okuwa pulezidenti w'eggwanga kumpi ndowooza mu nsi yonna obuyinza obw'enkomeredde nga n'okulwanyisa obuli mw'enguzi mwekuli ayina n'obuyinza obukwata. Naye olumu waliwo omukyala bamuyita Betty Namisango Kamya ye IGG yakola video zino ngeza TikTok n'agiteeka ku mukutu ng'akubiriza abantu bamuyambeko okukwata abali b'enguzi. Ne ngamba nti kati ono afuuse katemba omu yeekalakaasa obuyinza abulina agaanye obukozesa ne gwe babuwadde abukozese naye abitadde ku TikTok. Kati nga ndowooza ebintu byagaana bugaanyi kakati babuuza tuzzeeko ki. Olumu n'agamba abantu nti President Museveni yeewuunya nnyo bannayuganda abeerawo ne yeebuuza nakati mbakole ki, kiki kyesibakoze ekibi kati nkibakole. Kati wawulira nga bimubuuze nandu kati kaneekalakaase. Era mwattu bannayuganda olina okulaba bayimiridde ku nguudo bamulaba. Kakati takyayinawo kipya. Ntera nnyo ku example ng'owasiza omukazi n'alemu okuzaala mwaka ogusooka ogw'ekkumi, kakati aba aweza emyaka 4 n'akuyita n'agamba mwami wange abaana baagaana naye bwe naaweza emyaka 4 mu bufumbo ngenda kubazaala. Bwe wabeerawo omuntu abawulira ebbali awo atandika okuga nti abali mu nju muno mwonna balina eddalu, abaana abalemedda kati bagenda bazaala nga awezeza emyaka 4 mu bufumbo. Kakati President Museveni anyumyako bunyumya na bannayuganda takyalinawo kipya kyasobola kola. Era statement zonna ze yakoze
ziza bulijjo zakola era ono bamweta speech writer ndowooza wa president ye takyalina mirimu addira enkadde n'agenda ku kompyuta n'ateeka wano ekigambo ekirala na wano n'agimusimba n'agisoma oluusi tagisoma ayogerayo byakola ki byayagala ku security. Ennaku ezo nalaba abalambuzi babakuba ebyasa eyo omulambo gikyaliwo emulago emirambo gikyali mulago babakuba ebyasa naye kakati ate waliwo ekiriwo gye balwanira eyo ekaseese gye bakubira abantu waliyo operation bagita operation sujja oba operation musujja simanyi bakijja ku kisujja kitegeera akati kya Luswahili ekyo sebo operation musujja kakati bagende eyo mu Kongo eri wakati mu Kongo baba bagenze banoonye bano baleme kuddamu kujjawa mu Uganda ne batwala emmamba ne batwala ennyonyi helikopita ne tugaa kati kino kiwedde kakati eri tebabasse ate bali mu Uganda kakati sente ezo zonna awo ne zikola ki ne ziyiika n'olwekyo nze nalabye President Museveni ng'ayogera naye ndaba nga bye bya bulijjo ebya bulijjo era byatugambamu awo kati tewali kipya kigenda kolebwa kati wembadde malira erosi n'ebituli na message nkuweerezaawo President Seni zayagala nagiweereza ne Ssemujju gibikkola giwulira batuliza bagambye nti State House yeetaaga billion 57 okugiteekako si kugiddaabiriza okugiteekako obuuma obwa security kugamba obeere nga bulaba bulungi abantu beetaaga billion amaka ga president kukuuma amaka ga president ngale zimukengera wala zimukengera naye tewaliiwo zironda bakulembeze baki ba LC naye okulengera abanaatambulira awo billion 57 kwega batambule nga abalaba waliwo nekira kyezigenda okukola ekyo ekikulu ekirimu bugadget soobo kubugula babusibe ku bisenge awo balabe bakakoza bayingira ddi ndowooza n'engeri gye balowoozaamu obuuma buno bugenda kubalaba anti bajja mu parliament era bajja kujja naye omanyi bakakoza byakatonda bo tebalinda nakuteesa babuuza bubuuza omukulu ayagala ki kyayagala security 89.2 FM. eddakiika zizino ziri 10 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 oli 89.2 Tabula Properties ye kampuni yokka eyakitegedde nti abantu omuntu yemu yali badde alina waabeera ng'azimbye ennyumba ye ng'alina ekyapa eky'obwannannyini balina estates abatabula ku nguudo zonna eziva mu Kampala okuva zijja muyingira mu kibuga balina ebukalango balina eruwunga balina enkoowe balina enamusera balina ekikandwa balina ebbombo balina buli luguudo ate kibanyampola bakirina kitegeeza nti jangu oyogere nabo obasange ku masitoowa enansana osanga Tabula Properties Limited company etunda amayumba n'ettaka z'ebyapa z'obwannannyini ebyapa z'obwannannyini si bino kyema jangu owandiike wano osaze wano mpiteri wansi ku luwanyi ku muvule ekyapa weekiri jangu enansana ku masitoowa okwaliweekwate pulotiyoko manyi bisinga okwere ku simu 070M 842 oba 070M 054 bannaffe aba ebika foundation saako oyagala obwakabaka oyagala ekika kyo oyagala okwekulaakulanya weegatte ku bika byaffe foundation saako ogule omugabo gwa siringi emitwalo 2 buli gumu memba okuyingira obeera osasula omutwalo gumu ate ezekibiina ziba mutwalo kumanya ebisingawo banoonyi ku mukwano moolo Chaggo Road waggulu akatale ka Kisekka ekisenge namba UG 25 obali ku simu 0753 238 9 8 5 Honorable Lumu Kizito gwoliro yakwa kiri tubadde ku kigambo ekintu kyensinze okwesibako ennyo kyekigambo kya LC nebyokwogera kwa president naye LC sente teziriwo nikimankoleka lyakala State House sente zeyagala
lwaki gavumenti yabakakoza gavumenti yamwe teyagala kulonda byakatono gavumenti yamwe teyagala kulonda kamalirize kakoza onagende emalirize kakati Medi wabula mbadde nsoma monitor wa leero monitor wa leero agambye bwati agambye monitor wa leero agambye abuziza abantu basatu omu gwabuzizza ye abuzizza chairman ebyokulonda namugamba wayi bambuuziza nti okulonda kwa LC nagamba ffe tulina abagambye tebalina sene bagambye nti ebyo agambye ebyo banaabitegeka tujja bitegeka nakuli okulonda okwawa oyabadde Gobi yewe musomye n'agamba Gobi bambuuza naga nti ebyo ebyammwe tujja bikola mu kulonda kuli okujja ngateekateeka okulonda kwe kulonda ku LC ye Gobi ono minisitiri yagamba nti ayongezayo ennaku 18 gwe oli looya ennaku 18 gy'emyezi 6 gwe oli looya noono nkunyingi looya mumwomu abantu babeene malungamye kwekyo ekyamateeka etteeka ligamba ennaku 18 ono agamba chairman wa Electoral Commission etteeka teririiyo magezi ayadde ayogera magezi ye nga akootinga local government katukwate kiruwa kakati ono aga nti etteeka teririiyo ono aga nti gavumenti y'abakakozo omulimu gwayo kwe kukola ekyo kyennyini kye bakoze kuteekawo bwongo bw'abantu kubaleetera confusion abantu babeene sagala babeere confused kubanga anti kati kyengezaako enyamba guli looya regulation 2 eya local government act ekugamba banaayongezaayo ennaku 18 era bazongeza kati tegamba nti munaayongezaayo omulundi omulala ennaku 18 njagala amagezi ekyo kyaba atulaga nti ebeemukkiriza okwongezaayo 18 kwega kibeere nti tutegeera wawe yajje bye yasomye era tubadde wano nga twogera tuga nti ayinza okuba yasomye bibye yakozesezza etteeka lino ye n'alivvunnula kifuula nnenge naye nga bwe ngamba nga looya ekyo tekiriiyo ekyo nze njagala jja kitukakase adamu kiri tekiriiyo nze kulwaye sikirabayo kamalirize kumpa information nja kumaliriza na binnya mangu nnyo sente zigenze mu binnya sente ezokukola enguudo z'omukampala ezokulonda nazo zaali appropriated era ne ziweebwa KCCA kakati simanyi lwaki baŋŋamba sente zaali appropriated kitegeeza ki mu Uganda ekyo zaayisibwa era ne ziweerezebwa mu KCCA zikole ebyo ebyenguudo Lukwago bw'atyo yaŋŋamba oba kyekituufu oyinza omukubira essimu zakola zitya zaayisibwa ne ziweerezebwa mu KCCA zikole enguudo ebinnya ebyo kakati oba ezo zaayisibwa tezinnaba nakozesebwa osanga bazikyakozesebwa lwaki baddira eziyina okukola omulimu omulala bazitwale mu mulala ekyo kwebuzaabuza nakutya bantu kakooza dda lwaki mutya okulonda kansooke nakiri information gyembadde mpeereza tewali kutya kulonda kansooke mpeereza information abawuliriza kubanga ntisoma nga bwe kiri nga mu gazeti nga bwe kiri kuba agambye the local government act cap 243 ani ayogera ebyo biri mu gazeti minister wa local government agamba sikomuzina simanyi kwanze nkootize local government magezi byayogedde kyekyapa omukubibwa ebiwandiiko bya gavumenti kyebayitaani obateeke gazeti kakoza James extension of term of office of olwa gavumenti extension of term of office of administration unit councils yes sir local council 1 and local council 2 and 3 yeah under regulation 11A of the local government council's regulations yes sir notice is hereby given to the general public pursuant to the regulation 11A-D of the local government council's regulations that the term of office of administrative unit councils expiring on 5th January 2024 is extended for a period
not exceeding 180 days from 6 January up to 2014. Okulidde kati kitegeeza kize mu Luganda abekabula bakitegeere Honorable File Magezi Minister of Local Government gavumenti z'ebitundu kitegeeza nti akozesezza akawaayiro akali mu regulation y'etteeka erifuga oba regulations eryo teeka kakoze osoma teeka andi nkulaga ke kawaayiro agambye ensoma teeka yes eryo teeka kakoze the guide teeka kuba Local Government Act Cap 243 bere teeka bere main teeka bateka on regulations is guiding a teeka eri gena mas zensoma kale yeah they coming ekibuzo kyange kye nabuuziza Kakoza akizeemu kino kyasomye wano kye yasoma luli ani minisita ng'ayongezaayo kakati nabuuzizza akkirizibwa mu mateeka okwongezaayo ennaku endala lumu 18 guno wadde mundi gwakubiri kati eyo debate ekyo kirala naye nze nkulaze muyemu yayise akyentegeeza nti kati abalina dispute ku kino gavumenti kyeyayisizza kooti weziri balina kiwakana abantu bagala kulonda babakuuma emirimu kati ye minisita wa local government obuyinza bwamuweebwa chairman w'ebyokulonda agambye nti chairman w'ebyokulonda n'oli wa St. Gobi n'agamba ebyo bya mwaka guli nga tuli mu kulonda oyo wa byansimbi anti yalina okuteesa naziwanya bano be balina okuziisa era banajja banabasatu baziisa oba mwaziisa kati balina okudda Public Finance Management Act ebakkiriza bano okudde ne babuza okwa-appropriation vote nga bateeka ssente ezo nezikozesebwa enjaka noonyeeka gwa Moses omubuuze nti baba ba-appropriatinga ssente zino obuyinza abujja kubanga Public Finance Management Act section 14 ne 15 bano ba-appropriatinga ssente bw'oba ozikyusa ku eyo vote omala kudda mu parliament n'oweebwa olukusa kazi zino ze bakyusa ozijja oba bazikyuse nze simanyi oba bakyuse naye bano bamala okuteeka magezi yayogedde naga nti ssente bazitugyeko zigenda kukola binnya kati exactly kati bano mu parliament ojo tugambira Public Finance Management Act bano bamala okwa-appropriatinga ssente teeka erikyusa ssente no kasita bano bamala okwa-appropriatinga ssente abaka parliament ababaka ba parliament ne bazigaba ku chief accounting officer zigenda kukola kino bano bayiddayo okubuuza chief accounting officer talina buyinza kukyusa ssente ezo nga tamaze kuddayo kuweebwa lukusa mu parliament okitegedde naye ng'okulonda nze ndowooza nti temukutya tetukutyako ki ate oyita mu byatika by'eccupa naye ate ebyendeku oba mukalu ka president ate nodda mukana kerosi first of all njaga okugatta na kino kyogga nti ffe twetegese kubanga constitution yaffe etuga buli myaka nga wasigadde emyaka 2 muddayo okutereza obukiiko mu kibiina ng'ekyaffe KNRM okutereza structures ezo tugende okwetegeka 2026 nga bwe nasoose okwogera ano mwami Medi bwe wayogedde guno omwaka gwakwatula era bw'otaya tuli mu 2024 n'osigala mu masaŋŋanzira nga Honorable Muganda Nganda bwe yagambye this year n'abaana ababaka bagenda kubeera ku tension y'amaanyi kubanga abasigadde abali mwaka kunkuna bw'oba tokoze decision nti ogenda kwesimba owedde kuba structures zenene mbwe neetandika nupu naye neetandika FDC nayo neetandika kati bw'oba tokoze decision Museveni ayogedde ogenda kujja bwannamunigina Museveni ayogedde of course okudda mu byamuganange lumu byayogedde always speeches z'aba president zonna ne babeera America globally zibeera n'amasigaana political assurance security economic performance kirimu economic ekirala social infrastructure ne new technologies z'obufunyi advancement ezo the pest bakiyita pest mu good governance and corporate governance kyawandikwa Jerry bakisomesa management at the university era buli mu president yenna watuko ino kwashuwalinga ba Ugandans nti please
enseeteredde abantu balina emirimu okola kye baagala. Tusuule ennanga. President Commander in Chief tusuule ennanga. Commander in Chief yagambye ebyokwerinda. Ate poki nakulembedde ng'obuuza Masaka. Commander in Chief amaze okuga nti ebintu biri mu mitambo. Biri clear. Wabeerawo era biyita ekiro. Naye kale yamaze okukwaswalinga nti abaaye bino nankubadde tulina obumulumulu naye mutereere entende. Economic performance yayigedde ekigambo nange kyenzikizanya naye nti worldwide performances z'ensi for research gye twakoze mu East African Community nti ebintu bye twali tulolezamu ebya agriculture ebintu ebisinga okuweereza abantu emirimu n'obugagga, those are industries and professional services. Kubanga bw'otulina industries eyasomye ezakatondebwawo kuva 2086 n'emirimu egiweereddemu abantu emitwalo 89 ate nga public service yonna bw'ogigatta abasirikale abakola mu gavumenti bo bali stagnant bali mitwalo 45 naye baga nti industries ezikirietingiddwa ne professional service akagabira abantu emitwalo 89. Eyo njewulo nnene okiraba kyenzikiriza naye nti ne bwe tubaanaabanga twagala tuteekwa okugenda mu byamakolero, tuteekwa okugenda mu professional services abantu basobole okubeera nti bafuna kye bakola ekiyingiza essente tujje mu bwavu. Era ewanina ekyokulabiraga nti oyinza okubeera ne yika 2 owuli oyibeera ne yika 2 n'olima kasooli omwaka season 2 ofunamu miliyoni 4 naye bw'oba olina yika 10 n'olima kasooli wa yika 10 oba oli mu biliyoni 4. Semunyo ono yalima kasooli emukono anti kati yagagadde bw'aba ali mu kamasho. Semunyo mugagga ne muganda wange namala yalimye kasooli yika 15 era yabadde ampabwe ne muganda naye cost input gy'oteekamu noga nti bw'olima ku scale ennyingi ennene ofuna naye bw'okozesa entono weesanga okoze eki ofiiriddwa. Bongo gusa ensonga anze gusa ensonga nti tugambye okulonda kwa LC temukutya sente zakyuse zigenze kuziba binya ekyo simanyi bateeka sikimanyi oba kituufu oba si kituufu etteeka bwe kitambula. Abantu abali mu national parliament today be bakwatibwako budget balina okubuuza ddala bwe kibanga kituufu chief accounting officer alina penalty gyafuna okukyusa sente nga parliament temuwadde lukusa. Okwogera kwa president structures bwe zibeera era abeera kuwa bu difference ne bwongenda mu America nga Biden ayogera ku performance y'ensi agamba security tugitandika bwetuti, economic performance eri bweti, social infrastructure tutuuse wano, technologies empya ze twetaaga ze zino. Well, there is no way kat the world nga tofunye new technologies and you perform better. Olaba kati online banking services zezo yongera oteko kubeera n'optic ne fiber entuufu eziconnecting okubeera nti abantu bafuna services ezimala. The new technologies weziri abantu kati emirimu bagikolera computer. Tusule ennanga kugera kwa president kuwe subi. Tusule ennanga kuwe subi. Mu byokwerinda mu byamakolero mu byokujja abantu mu bwavu ogwogwo kati bakulimba mwami Medi. Fabawezezza emyaka era balabye ku bintu. Buli muntu ekiri mu Bible kituufu nti bw'obwavu nsolo bw'oteerwa nako bukola ki? Bukulya. Buli muntu ateekewo amagezi agalaba nti alina omulimu ogukola oguyingiza ssente. Kubanga we tutuuse era abagenda mu kalulu ka 2026 olutalo ojja luwulira abantu ku ssente. Batandise kati. Nkugambye olutalo ojja luwulira abantu ku ssente. Edakiika ziri 4 zakata ku ssaawa 2 yakatwegattako mu studio za 89 tulina honorable lawyer counsel Richard Rumo ono munasingo tulinayo West Africa ate ono bamuyita James Kakooza olumu abeera independent olumu abeera NRM Kakooza gwenkuze naye wa Kampala High takala ndi consistent Kakooza obonye nebyobufuzi tulinayo nkunyingi wali mbaka w'Ekyaddondo wali East Kyaddondo East wali
kimundesezza bibadde ku mukolo gubadde bamukubye Jake uno n'alajana kakati wanje abatwala mu kooti tulina wona bya Katonda kikiriza abakozi babuse mu jju naye wa samuju ekibuzo kyali kye kimu honorable ngabe gambe bya nsome monitor nga buli mwada mawulire gage government yetu government yeteka jeriri uli agamba wabyo kuloni teka tiririyo gobirama Ramazan aganya ebyo tujja biroza kulira sikati kitege Uganda twine ebyalo emitwalo 6 musanvu kati mu 8 jiweze nsanvu jiweze mtwalo musanvu ebyalo mitwalo musanvu jiweze kati nasema kuna jiri 6 mu 8 kwengedeke ebyalo 12 Honorable Samuju bade mbuza kakoze ntwachi bati okulonda zino sente zezali ezo kulonda kulonsa sabaka aba sente ba ebyalo zili bilioni 5 muka bazitute mukonya kuziba binya ate mutugamba lumwa agambye batuliza sente mwaziyisa kati ate zino ezoko ezebinya zemwayisa kati gwanga lyagala kumanya lumu yatakade n'ebigambo nti sente mwaziyisa oba naye waliyo katwagala kumanya kati sente ani akyusa sente teka ligamba ki n'ekyo kyankunya njeroye yakusaasira muto wange muwada omubaka wa palamenti ekimu ku byaleesezza wano olukiiko luno kwe kwogera ku ntambuza ya palamenti era abalutandikawo yali sipiika we Canada kutunulira palamenti bwe zitambula naye ku mulundi guno mubaddemu okwogera ku security y'aba MPs security y'aba MPs kyekimu ku ebigenda okwogerebwako mu lukuŋŋaana luno naye nze nga sinava mawulire natuukako nga tebanzikiriza genda kuwandika ku magye abo basali musale lwe baali babawa nga bamaliriza okusoma ekimaka nakubira bantaliza naŋŋamba gwe Mwenda Nyakairu lisiti nga si ya ntongole naye nga bagirina naŋŋa nti tojja musindika omuntu omulala kati muwada yeetaaga kunoonya alabe lisiti oba ebadde ekoma ku luno olukiiko oba n'endala oba ekyeyogerayo nze sigenda wali Museveni ekyo nakyenenya mutima gwe wakikiriza bakujjako essimu kati buli abatwalidde mu baasi balinga abaana b'essomero no covid test ate Museveni ne mukyala we baagala covid kubanga ukyanga bajja mu kulembeza oza tebalwalangako naye olulwala ne balangirira nange nyina covid simanyi oba covid yabawomeddeko ki Museveni nga yanyonyola eggwanga kati ne mukyala wange ayina balinganga abanyumirwa obunyumira tebalwalangako kintu kirala kutubuulira ekikulu Medi bw'olaba omuntu atagala bw'aba sifa abasiraamu takirizibwa kunywa mwenge kyosooka okulowoolezaawo nti alabe kanooza atamidde kujja kungaga nti alina obulwadde oba ekintu ekirala omwaka guno Museveni mu butongole yawezezza emyaka 79 omwaka ogujja aba aweza 8 mu butongole nyongerako ekyo kuba yaga atamanyi lwe bamuzaala muto wange akimukiza yagendako mu kooti n'agamba mubale amannyo tulabe emyaka Museveni gy'alina akimu musango ne gumusinga naye nga yaga nti omuntu okuba mu tteeka lya Uganda okwesimbawo nga tebanalikyuza nga okuba ng'oyeza emyaka 18 ate nga tosukka 75 kati akimu ng'agamba nti naye agamba nti tamanyi lwe bamuzaala tumubale amannyo kooti n'egaana mu butongole Museveni omwaka ogujja aweza emyaka 8 mulimu ebintu omuntu byatandika okukola n'otunulira n'ababikola n'omanya nti kati atandise obafaanana Museveni tiyakolanga nnyo pati niyo omwaka ogenza okuggwako ku 79 kwakubidde ne mukyala w'embaga ne bagenda entungammo ne badigidde bamulaba Museveni n'akanyuga ebigere n'asala amazina
anti kugamba nti mulimu ebintu bakita kusomba muziki nagusota nasota muziki kyonkize nasota omuziki ku 79 mu butongole nga tabikolangako mu buyinza akamala emyaka 37. Museveni teyakomyawo. Museveni mulimu ebintu byeyagayanga. Tayagala kumubulamu masomero, tayagala kumubulamu nguudo, era tulinayo kuuli omanyi nti baliyita Yoweri Museveni. Eryo sirinya eryo baliyita Nyakaita Ibanda. Abamu mwe bimwetyoge nti ebintu byali agaya. Kakati yabadde omugenyi omukulu nga batongozya ekiwumbe. Ebyo yabigayanga. Ekibumbe kye naga mukoze omulimo mulungi bannange muntedewo ne ku kibumbe kati ebyo bye bikulaga omuntu kwegamba atagala nga te olinze kumuunyako manye nti atamidde kyokka nga kyekibulayo tonamusemberera nti Museveni yagayanga okumutuuma amanya amasomero okweteeka ku ssente nanga yeewunya bobote. Era toyinaayo olupapula lwa ssente lwali lufulumya mu biseera bya Museveni nga kuliko omutwe gwe nga okwabeeranga Kkiriza Obote. Yasanyukidde ekibumbe n'akyetoolwa n'akitunuulira n'agamba mwebale kuno omulimu gwe mukoze mukulu nnyo. Kakati ntandikidde eyo Medi ekyo bakiyita preamble. Ntandikidde eyo kujjukiza lwe wayina General Lieutenant General Henry Tumukunde wano oliko muleetera ebizibu. Yakugamba nti abakulembeze be bakaddiwa n'akuwa ekyokulabirako. Malawi ekyomukyala Kazamira yali akulembera Malawi Bakiri no Kamuzu Banda yakaddiwe eggwanga naye tamanya nti kati si yafuga. Naye nga girlfriend we Kazamira ne muganda we be bafuga. Mugabe agenzi kumujjako n'okufa nga mukyala we Grace Ntombiziddwa yafuga bwagamba nti bamukwate nga bamukwata. Cecilia Kazamira nga yakulembera eggwanga Malawi. Kati obuzibu bwe tuyina bino byolaba bateekawo ebibumbe Museveni n'asanyuka ne bamukolera pate n'asomba omuziki okutta kusomba muziki n'asota omuziki. Bikulaga eggwanga weeriri bino okulonda byolaajana nabyo olwaleero byolaajana nabyo point zeyogedde mu kulonda bino byebikulu ebizinyonyola. Kati Museveni ow'ensanvu ayingira 8 bino tebikyali bikulu kati kusota muziki. Era wana munganti waliyo partner asenda jazino yagenda asota omuziki ne mukyala we atandise okusemberera bali kubanga obukadde bufaanagana. Mugabe yali musajja mugezi wano mu Africa. Gabriel. Very intelligent. Gabriel. Naye abaana yasota muziki na Grace. Kyekyali ku Kamuzu Banda. Kazamira. Cecilia Tamanda. Lumu kyakugambye ndi Museveni waba asobola okunoonya ssente ezironda obukulembeze bwa NRM ku byalo. Ate alemu atyo okugamba sina kulemwa. Ate eziyisiddwa Parliament azijjayo atya naga zigenze mu birala kuzibikira mukoka nti gye zigenze mu ky'okutegeka. Ekyo nno kizibu kinene nnyo eri eggwanga abantu bakitwala ng'ekyokuzaaga. Kati ono asotta omuziki Katonda wanaatuuka ave ku bukulembeze agende nga damage gyatukoze ennene. Na kati olwaleero Mugabe yafa ne bamuyingiza ne mu ttaka. Zimbabwe bakyalaajana nadde nsoma report. Zimbabwe ogezaako okweddaabuluza yeewoze ssente nnyingi e China zigiremye okusasula. Etubidde era kati ne Uganda tuteekwa okwegenza kuba naffe tewola nnyo e China. Etubidde naye Zimbabwe nze sigigendanga babagigenda mubagamba nti Zimbabwe yali terina nnyo njawulo na South Africa ng'ekibuga Harare mata. Abagendayo bwe banga sigendangayo n'enguudo zaazo ziringa tezifaanana zaffe. Kati eyo yetubidde okutuuma amanyi enguudo kubanga omukulu yakaddiirayo n'atandika kusota muziki
ngebiri kunstacha shobola ne bage nomuga nti Gabriel ogenda kuvaako nanga nti amala kwita lukikolwe nale mu kyankwanzi nze njo kusalawo naye nga ayogera ebyo tanka ziri mu lujja bamukwatiddwa nsonyi omujjako mu nzija kembi naye nga takyabiraba bamugamba yanga njabala ko nkungana zenale malogere kyankwanzi kati Museveni nze wenala Museveni nga ali ku gaali asibyeko ebisanja naga nti agenze mu lusuku kati agenze kuyigiriza abantu kukola nemanya president kati kuba abajjajja batandika kubikola ebyo ne bajjajja ffe babikola nze jjajja ngasi yatuka okufa ng'alembeka amazzi ne mu bucupa bwa obusaanikira bw'obudomola nabo n'abulembeka ya katonda gamba jjajja we yali alwadde sigambye ndi Museveni mulwadde naye nkugambye kasita nalaba Museveni nga akutte gaali bicycle y'emipiira ebiri ataddeko ebisanja agenze kuyigiriza abantu kulima nenzijukira Museveni eyakajja ekyazange waffe gye banzaala ebijaba yaleeta tractor ne tata nawa Haji Katende twamuyitanga Kachula tractor n'agiwa Haji Sali n'aga abantu balime kakati awalula gaali na bisanja sinza ganti ayina ennyinjawulo ne jjajja Ngasiya eyali alembeka amazzi ebidomola ne bijjula n'alembeka n'obusaanikira bwabyo kubanga eyali aleeta tractor eggwanga lirime ebiseera ebyo nga buli tata ziriko promote for export promote for produce actually kyaberanga produce for export kati olwaleero nga awalula gaali na bisanja n'obucupa kakati ogambye njajja yange yali mulwadde yali alembeka obucupa Museveni yalina kacupa n'akateekamu amazzi n'akateekamu oluwagi ne katonya n'akateeka ku kyoke n'agandi kali ekyo kikuze ati kyenkugambye nti waliwo emyaka bwe gituuka kakati bwe yamalanga okuteekako akacupa n'ayimirira wali akalabe n'akalengera n'amala waawe essaawa emu alaba akacupa oba katono kati kyekizibu Uganda kyerina ng'enjajja Ngasiya yatuuka katonda agenda omukowoola ng'ewaka tulembekera amazzi ebidomola ne bijjula n'alembeka n'obusaanikira bw'ebidomola President Museveni agambye wealth creation mu kwogera ku kwotugambye industrialization yasiba ebisanja ku gaali ow'omwaka n'ekyasa kya industrialization bw'amala n'akwata n'akacupa kaminoota n'akawumulamu ekituli n'oluwagi n'akasiba ku kitooke demonstration kakati toyinaawo njawo kyenkugambye yali mulwadde wa mutwe yali mulamu omuntu kasitaakula ffe mu busiraamu Katonda atugamba nti wamanno amiruunu nakisuhu omuntu kasitaamuwa obuwangaazi omuntu akuzzaayo nakendeeza ku ndaba ye y'ebintu eyagaba tractor kati awalula sanja kati akutte busaanike bwa minoota n'abuwumulamu ekituli ne oluwagi lw'eggaali n'agamba nti kakati point nya wealth creation ate mpulidde Kakoza nga ndi Kakoza nali buli lunaku neeyongera okutegera Kakoza ndi lwaki awagira NRM mu kwogera kwa Museveni singa yabadde ayogera kuyita bibuuzo ne mu kiraasi mwali badde balina muzza mabega n'ogamba nti tulina industry kanaana president yagambye tulina industries ne president yagambye tulina industries kanaana ziwadde abantu emirimu abantu emitwalo 8 oyina abantu miliyoni 45 population obungi bw'abantu n'ojaganya nti kuba emitwalo 8 giyina emirimu abantu abasinga b'oyina mu Uganda olwaleero bali mu bya bulimi era eyo gy'olina okujaganya nakugambye nti twetwogera ku by'obulimi Pakistan buli mwaka ebeera ne mango festival e Dubai etundayo emiyembe mango gya miliyoni za $10 mango emiyembe wano ogende Kampala ku street n'ogula enanansi 6 omutwalo gumu mwabakulidde mu bibuga temumanyi ffe twalima enanansi ebijaba enanansi zisala zino engalo zino zifuuka ng'ebikalakampa by'ebyennyanja ne zikusala buli wamu n'omala ozirima n'ojja ku street e Kampala ne bakuwa enanansi 6 siringi omutwalo gumu ate oyo ye musuubuzi
kati omulimu bamuwase nemeka so kyenkugambe kiri medi zire ebyangu lwaleero bwenti bwenjo biwunzika nti okusooka tutunuulire omuntu atagala bwe tuba tumuteebereza kunywa mwenge tuba tusigadde kumuwunyako kakase nti atagala mwenge bwe guba si mwenge tumanye nti mulwadde yeetaaga kutwala mu ddwaliro pulezidenti w'eggwanga kasita batuuka mu eyo embeera ey'okwegagaasa mukamugabe bakugamba yatuuka ekiseera nga shopping agikola bweru kyekyali ne wano ku muliraano Kongo nga bakyaliwo mu Butu Seseseko naye yatuukako nga mukyala wagenda Bufalansa okukola shopping kati olwaleero olumu kyakugambye mukyala wa Museveni yageba batereyo obuuma balengera abantu nga batudde mu ntebe bakoya abantu okutuuka ewaka nga tebabalabye tekeyo obuuma dadi muketa mbizinga dadi tekayo obuuma tubalengerera eri nga nsalawo yajjayo tajja kujja kati tutuuse waba mu Butu Seseseko tutuuse waba Mugabe tutuuse waba Kamuzu Banda Kazimira Cecilia Tamanda eggwanga waliwo natandika nkugamba nti abakadde abaali bakolima bo batakolimira ku Museveni babaaki kati 89.2 FM Manduso oli ku Manduso eddakiika zino ziri 26 ezakata ku ssaawa 2 Exodus College omwana muwe ekirabo ekyokumusomesa kyolina omuwango kyali mulamu yerwaneko ye ng'omuntu Exodus College School ssomero lirisomesa abayizi amasomero ga arts ne sciences ku mutindo ogwa waggulu ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior y'omukaaga ebisale bisoboka Exodus College ssomero ly'abawala n'abalenzi leeta omwana asome lab weziri library weri nazijjudde bulungi zikola bulungi abasomesa abakugu omwana bamusomesa curriculum empya ate ng'omuzadde yenna alina omwana mu Exodus College teyejjusa gwe buuza batuteye ku baana baabwe okuwandiisa abaana kugenda mu maaso kati omwana mutwale mu ssomero liyitibwa Exodus College liri miles 4 kilometers 4 okuva ewakiso yisa ku kkubo erigenda ku district ewakiso genda mu maaso oyita ogenda majja kusanga Buhampo uyite Serengeta maaso ga petrol station bagita gazi ojja okola mukono gwa ddyo ng'oserengeta oti wali ssomero bayita ekkola ku Exodus College bakubire ku simu nti abaye embuze essimu bakubire eri 0700 43700 oba 0739 Exodus College discipline and determination honest estates bano bagamba honest estate developers be bano ddala mu nsonga ez'okugula n'okutunda ettaka mu Uganda bayina estates ku buli luguudo olufulume n'okuyingira e Kampala kulwente bayina Sisa Lutaba Hill View Zero Phase 4 enakawuka balinayo kulehoima balina Mwera Magogo Wakiso Kona Wakiso Kasengejje Mabombwe Phase 3 Phase 4 Wakiso Gobero kulegayaza balina Kiwenda ne Manyangwa na Mugongo Sonde be honest estates developers bakwere kusimbagambi basangibwa bagambi nti tusangibwa kulina Aga Khan Primary School all around about wali kizimbe bakita Makenswar building omwale ogusooka kitwale bali ku bayita Martin Road bwe rujja luguka eri wansi ku Aga Khan ku mukono gwa kona ojja kulaba ekizimbe ekyo ojja kulaba ebigambo bimyufu ebya honest estate developers bali ku simu 0772 578 578 katuve wa honorable tusenso tuke wa mwoda Kigali honorable Sebo byakatonda webale nnyo Medina batuuliza leero honorable Semu jatuyisiza wala nnyo omanyi lumu nali omanyi nno mukisana kulira mu kyalo era mu kyalo eyo 1988 nali RC1 nembera RC2 nembera RC3 ebya Youth Council ne bijja fa batandika Students Council fa batandika kati manyi bingi lumu omusajja omugaga ku kyalo yajja n'abaana be bawumuleko kati babaana bali bamanyi nti amata gava mu fridge batuuka nga balabye nti bagikama abaana baazira amata ne bagavwako kati twagala tulabe nti tutegeera ensonga gye tuliko nange nkiraba nti at least manyi excitement ebeera mu LC okulonda era abantu bagamba nti ndowooza ono kyamani akoze bw'ati naye kinjagala ogamba nti ekyo tujja omanyi kati omutima gwagala naye omubiri gulabika munafu nga ba legislators tumanyi challenges zetuyitamu kubanga
katuli kituyita budget framework paper priorities zinzo okuvaayo eno ministry yagala kino eno department yagala kino nene mulaba nti sente tezivuddeyo era si local government yokka gye basazeeko sente wena sumi nalabye nti agriculture basazeeko bilioni 17 n'ebitongole ebirala bingi ne ministries kyenkugambye nti omutima gwagala naye omubiri ki munafu ate ffe nga parliament yadde omubaka omu alina enkizo okuyita okwegamba okuleeta ensonga eno minister arespondinge mu rules of procedure so kyengamba nti at least tugenderaawo naye kyenjagala okugamba nti mu njogera ya president yo industrialization income enhancement kintu kikulu nnyo kubanga oba otunulidde mu nsi kati kebere Dubai 1996 Rashid Said weyalinga sheeko oyo yali atandika Dubai eyo yagamba abantu ntujja kukyusa eddungu lino lifuuke ekirala kati weyafa nafa nga tanaba era mutamanyi we Muhammad n'addamu n'abagamba nti kisoboka abakozi ba gavumenti b'ebitongole byonna ne bagamba nti kisoboka naye nasooka azimba tawa esinga mu nsi yonna era katolaba Dubai wetuuse so bino ebintu byonna bitwogerako bisoboka nze medi natuliza nze ndi ku paaka local government nduddeko mazeko emyaka 2 n'ekitundu ogenda n'olaba the districts entities engeri zikola ebintu nebagamba nti banaye lwaki temukola bwe muti nemwa appropriating awo nagamba nti ate tetwasasudde pension tetwakoze kino kwegamba singa tutreamlining ebintu bino byonna kino kyagambye omanyize abantu abamu sigenda mu bintu ebimu oyinza ogamba abantu bagenda ku climate change natamanyi kusimba muti ne bagenda ne bajula eyo nze ngendera ddala nembeera practical ebyo bagamba nti byakacupa nze ngenda oba njagala muvule ngenda nenoonya ensigo mu muti nenzijjako empalwa nenoonya ensigo nensimba oba musizi nengenda nenkola ebintu ebyo era kati njagala ogamba medi nti as a result of Sadat ukyanva mu university 2005 Makerere ebintu emikoledde ebbanga nakati era nkyabikola so kino kintu kyenyamba tetubeeraga bakyala bajjwa wala twetaaga collective responsibility tulame nti byetukola byonna bisobola okukola ki ogenda kubanga president wayogera n'agamba nti kino kikolebwa implementation eri etya tusobola okukimplementinga omutwana gwe tulina medi n'abawuliza n'abapanelist abali wano abantu abasinga badde nnyo classroom theory ebintu ebitali practical ebitakoleka ebitasoboka bikwate obuzibu tulina naye singa tugenze practical netukola ebintu bino bibadde bisoboka ze juzi nagamba abantu mwanyi kiguno wano gukola nebagamba kiriwe kiti ndeeta ba consultant natandika okugabira abantu babeere nga balina kyebagizeeko kinasalawo okuva ku olwo njagala nnyo okolagana institutions wekibanga obwakabaka bujja kolagana nange wakyabazinga bukolagana nange kubanga nange medino ndi mukulu wa kika so kyetwagala tubeera objective wetunabeera objective tujja kuvaayo namenda at least tukola nze buli kaseera honorable mwadan kunyingi wabanga alina idea ezimba njagala ngende naye honorable semuju wabanga alina idea jensola mufunako ngende naye enkola eyo eya mwoyo gwa gwanga eya Seruganda yagenda otuyamba wano kyovola banda list kibi nnyo okulaba nti at least ekikoleddwa ku honorable mwadan kunyingi bana abadde naye nemugamba bana mukoze bulungi tubeere wamu ekyo kibi naye kyenyagala okugamba nti omuntu omugumu okusomozebwa kubeerawo kungi oli omu ku babaka abamaanyi by the way olabanga ennume ngaekuze ekulira bigwo kati kitegeeza nti alisi ogradate nze obadde mu headlines ebyo biveeko tebikudaivatinga ku kintu kyoliko otudaivatinga kati twade ku ROC ogera kwa president atoli wa muwada era kyekugambye ekyo mbadde muzika muzisi umanyi nga engeri gyali neighbor wange wano mu Luganda era nyagadde akakantu akavuye kubanga watwala guidance yange ajja kuyamba takigenda mu ennyo kijja mu divertinga oli senior yes ndi senior nnyo ate ndi kansala ate mu nasoma human behavior sente zikyuka zitezi nezibadde za kulonda nezigenda kati bagambye teka baliyita bati eryo bagambye binnya era gazeti njirabye gazeti za ziguda zikyuka zitya gazeti ziguda zilo nange ngazeti ngamu kati gazeti mala mwezi mulamba
kati gendo ogicontesting kati tebakukkiriza yes tebakukkiriza otyo ezabadde ezakulonda zigenda kuziba mukoka etteeka Public Finance Management Act tekkiriza sente zemaze okuappropriatinga mu budget n'ozikyusa n'ozitwala ku kirala nga tokomyewo mu parliament kulaga nti sente zemwaappropriatinga zemumpadde zikoze chief accounting officer abeera ne penalty ey'okubeera nti akyusizza essente ze baamuwa okukola ebirala bya Katonda ngambye nti tulina enkizo mu rules of procedure okubuza minisita atubuulire kyabadde kitya era jakireeta under rule 40 rule 41 obubuuza prime minister byonna jakuba nga tufuna answers naye nga kyengambye nti at least yo gazeti ekola ki weeri nze nagirabye nako era eri wano ng'ekyusa ekintu ekyo okulaba nti at least naye nga kyenkugambye ekyo ekimu ndowooza bakizosinza bwe nabo abantu omutima gwagala naye omubiri munafu nnyo era byonna gavumenti ebeera ne priorities kino kiri bwe kitwagala ABCD waliwo state house zesabye lumu ziri mmeka kya security mwami rumwa ajja kunjulira mu Africa baba bagamba ensi ezipendiza ennyo ku security ndowooza Uganda teriimu Uganda ndowooza teriimu ate ndiyakugambye Uganda y'emu ku nsi eyakutaano mu Africa ezikulakulana mu economy ku speed eya waggulu era kyendowooza nti obimanyi naye twagala kumanya obimanyi naye twagala kumanya obuzibu bwe tuyina bya Katonda kati nze mutabani wange Shuraim akula nnyo okunsinga naye musinga emyaka tagenda kunsanga kati ensi ezolaba zibaga ezikulakulana ziri bubi nnyo ku kibava Nigeria ena economy ya billioni za dola 6 naye population bali bameka gwoyina billioni 4 atogamba oli wa kutaano mu Africa adukana nnyo eyo list yali yagikoze byakatonda kamalirize ezina date GDP ratio burden kyentegeeza nti ensi bwe beekola bagibala amabanja g'oyina esente z'okusobola kapasite yo ogasasula amanga the 20 countries Uganda teriimu era tulina kutereeza ffe yogedde kyabwereere yes that's the truth Google maama wange teriya mubanja ate si Uganda yawa Africa maama teriya banja maama wange teriya mubanja naye era ali bulungi bw'obala abantu batabanja taliiko mwavu ddala anti nkugamba katweza kwewana kati weewole against what ani akuwola kyo kyetulina okukola kyengambye kibeere collective responsibility ya buli muntu kyekisobye kubanga Uganda yaffe ffenna bwetulaba nti kubanga omanyi mukulu Medi nagambye neyazaala akola ki awuwa kati wabanga waliwo ebibakola ebitali bituufu tukozese amateeka tukozese presidency yaffe kubanga Katonda yatuwadde obukulu era eno service gyetulina okukola lameta list tubitereeza nze kyenjagala omuntu aleeta ensonga gavumenti eno yatali kyalitambudde bwe kiti kino si kituufu ffenna tukolera wamu collective responsibility wekiba nti tetubeeranga muwadde mukudde jek ekyo yakivuddeko dda kyakivuddeko challenge ntono nnyo ku bintu byetulabye wano mukulu honorable Mwadda enuma ekulira biguwa era kyo tokivaako kati wali mukulu Medi ngawunzika mwabenale objective sente muzifunye zigenda kulonda obukiiko bwammwe kati Uganda obukiiko bwo sente bayinza okuba nga ezokulonda tezirabikako ekyo si kikulu bayinza okuba nga basolozeza awalala nga pate naye wano coffers bagiyita consolidated fund egamba ki kati wano kyetulina okutereeza tulabe ebibuuzo ebyo tunaba tubiteese mu maaso ga minisita ajja kuvaayo ne answers tujja kuvaayo ne answers kubanga wano tuli mu speculation
tutebereza kati ekitufu okulonda kwa March senda ne azitutte okulonda kwa March ziro zonna ez'okulonda z'obukiiko ayogedde ate bakugambye nti magezi ayogedde kuzibikira mukoka kiriwo ekirungi magezi kubanga tuliko oti between ejinja rock and hard place kati kiriwo ekisana kubanga wano waliwo activities nyingi tulina Afukoni tulina Naamu kati baspeaker ba Commonwealth bona bali wano kati tukisende zivaawa wetubanga tubalansinze wakati awo yakulala priorities so njagala ogamba nti at least taking it very objective to at least tereza wana aberayo ebintu byonna manyi wale kituyita common good omufuzi omu Kimuyilisanga yagamba nti omuntu abeera muntu nga identifies in a collective chovola bana list zanagambye abantu kimu wabeera ekintu tugende tuwulirize tojja kutegeera weaknesses z'omuntu ayogera naye ogamba nti sijja kugenda yo deno oba osudda akabonero oba tofunyeyo kabonero kati ovaayo n'olaba nti akino yayogedde si kituufu naye kati wobeera mu kugeesinga obeera ng'oli omwana gwe nkugambye yali amanyi nti amata gava mu firiji bweyalabe nti n'agamba nti amata ngavuddeko kino egenda ekikyafu kyekivaamu amata mbadde manyi amata buliyo gava mu firiji dadi nze sigaddako so ensonga eno Uganda eno yeetaaga okukolera awamu bwe tunaakola ekintu ekyo kyonna tujja kulaba na list tuvaayo ne paradigm shift tukyuse mu nkola yes kino ekituufu kyekiriwa ojja kulaba nga taking off njagala kwebaza bonna abawuliriza mukulu Medi njagala okwebaza owa Ssaabasajja happy new year emirimu ze bakola era mbawishinga happy new year abakozi mbagamba ntukolere wamu labe tutambuza ensi yaffe labe at least okusomoza kubo evaayo bulungi byakatonda eggwanga lyefuulira bwotya eggwanga gamwe muli mu bukulembeze kyenjala okugamba Uganda ogira bwotya Uganda terina buzibu twetaaga kutereza ffe abavunaanyizibwa ku nsonga eno yonna Uganda kankubulire buzibu mukulu Medi obuzibu obuliwo paradigm shift wabeera omulwadde ekirwadde kiriwa kyoyagala okutaasa ddagala ki erikola katuna okuborowinga mu nsinga zino ezatandika ayogedde ku nsi nyingi Malaysia biki labe at least naffe tuvaayo kubanga zo zatandika nakutunga agindi bwe baba bagamba nti agowa teriiwo tugambe at least lwaki tuimporting engoye enkadde sente zaffe zigende mu bali tuopeninge tulabe at least tutunga engoye zaffe wano mu kifo ky'okuimportinga material ki gye tugenda okutunda wano abantu bave batya mu bwavu anti obwavu ebyo bitandikawo bityo yade nga Finland yatandikira ku maka kati nga wala Paris development model singa bagikute bulungi nabaziba ebituli ebirimu byonna ojja koleba nga tandise mpolampola bantu baproducinga nyanya tukole wali kolero li processing tomato sauce bano bakola mwanyi bamwado b'amagezi ki abali composition bamwado abanubu abamagezi bakolagane n'NRM kyekyo kubanga bonna ebintu bisatu Medi bituluma covid yali wantu yagamba nti ono wanufu mutwala ba NRM abantu betaaga okumanya endwadde wetutagenda n'ebintu ebyo byonna netubanga tulooza bulungi tujja kubanga at least tugenda bulungi naye tetubeera nga bakazi bajjwa ono kyakoze kibi nze kyova olaba mwami nkunyi wampita era nogenda era mbadde naye yes juzi ugambye twali wali Wakiso naliyo tekizijjako kintu kyonna kolagana onalabo Semujwali n'amagezi kyagenda okumujjako kyononya tunakola ekintu ekyo ojja kubanga tambula wamu then eno kibanga obusika bwe bagamba nti muli abaana 8 naye bajjemu ono omulema yagenda okubeera omusika tekitegeeza nti tubeere lutalo yes ebyobufuzi singa tutunula mu bifuzi ne lubanga tunula mu nkola direction yeeyo tujja kutambula bulungi era njagala kulaba olunaku onalabo Semujwali nava nagamba nti aleero ku NRM ekoze kino oyakola Semujwali lwanaddala mu NRM yes sekudda naye giving credit webeera due Semujwali ku NRM bade mpita wanaenda byo kakola sawa yakoze naye ne kibeera bulu agamba kino kiri ready eddakiika ziri 14 zokka ezibulayo okuwera essaawa 3 gwalina emikolo gyonna nga embaga birthday baby shower kuhingira busiki n'emirala gyonna olina emikolo gyonna gyetaaga ebidongo ebyuma bawita ba Angel Entertainment bakafulu nkutegeka emikolo gwe munaye tukusaba busabi lekakukola emikolo gitanyuma nga bantu tebawulira bizina wanje oli ku muzindaalo
olejjana yogera bwogezi bana bagina bayita Angel Entertainment bakafuna okuteeka emikolo ejjudde essanyu obasanga no ku masengere webale muyingira mu BBS ku mukono gwa ddyo kyokolenga ekipande kimyufu kireko Angel yingire mu obuuze Selector Jack Mwali Selector David Mwali Director Mwali wate bali okwiri ku simu 0757 59 23 0756 52 17 wazira musanvu 5 nya 5 nizire mirundi 5 Angel Entertainment kula emikolo ejjudde essanyu. Light High School somo lya day and boarding lya bawala n'abalenzi nga tusomesa amasomo ga arts and sciences abasomesa baffe batendeke bulungi tusomesa curriculum empya isomo lyaffe gazi bulungi liita omwana katuwandiisa abaana ku Light High School tetuyiga bya mu kibiina byokka naye tusindika n'abaana ebintu by'omukono n'ebyenjawulo wegate ku Light High School okwewandiisa kwabaana kugenda mu maaso ensonga lwaki nkubulira byonna omwana mutwala ku Light High School Seguku bali ku simu esimu usanga kwala Seguku Katale nga wakayita ku Nikan Resort ojja kulaba share ku mukono ogwa kkono ye Nikan wengera Nikan Resort genda ku mas Nikan Tebula wengera ku mas katono ojja kulaba Light High School bali ku simu 0705 19 99 00 0705 19 99 00 oba 0783 3 kunyingi mwada eso mpuliriza bulungi ebirowoozo by'abakoligi bonna naye ndowooza njagula ebya Honorable Ssemujju ne Honorable Lumu. Ekisookera ddala kansooke kuteeka ebyogerwako ebyokulonda. Yes sir. Bw'otunuulira Local Government Act etteeka nga bwe lirambika. Yes sir. Kakooza abadde asoma gazeti n'agiggumiza nnyo n'ebyakatonda nti yeeraga nti olwo ekikolebwa minisita kyekituufu era nti lyetteeka. Njagala muzzaayo nti kyebayita gazeti ekyo kyapa. Omuntu yenna alina kyateekamu oba kituufu oba kikyamu kasita asasula ssente asobola okifulumya mu kyapa nga bw'olina osobola okulanga akalango mu mawulire. Newankubadde nga mu mbaga y'amateeka we gaba galagira nti etteeka oba ensonga yonna erangibwa mu kyapa era mwolina ogikola ki okugiteeka. Kati kibuzo ekiba kiriwo nti ekyo kyakolebwa mu nkola ntuufu. Bw'otunuulira etteeka erya Local Government Act nga bwe liri regulations zinakolebwa nga zigoberera era nga zikwatagana n'etteeka ate era zinakwatagana n'etteeka era nga likwatagana n'essemateeka giyite constitution. Bw'otunuulira obukiiko buno obw'ebyalo obwogerwako ekisooka extension yakolebwa eno yabongezebwako eyasooka yo yennyini yakolebwa wabweru waki w'amateeka. Ndowooza ne petitions zikyaliyo nnyingi mu kkooti kweyo ka extension okwongerezebwayo abagenda mu kkooti ensonga zaabwe tezinaba kukola ki kusalibwawo kuba sisimu yaffe ya kkooti oluusi ekola ki etwala akabanga. Naye nga lwaki yawaawabibwa nti bagenda okugamba nti bongezaayo ekisooka nga kiri ekisanja kikoze eki kiweddeku. Kati ebibuuzo ne bisigalawo tosobola kwongezaayo ate kiweddeku. Kyalina kukolebwa nga tekinnaba kukola ki kuggwayo. Yeyo contestation enkulu eri mu kwongezaayo okwasooka. Mpola nkunyingi hona tosobola kwongezaayo osobola okwongezaayo singa ekisanja ekitanaggwako naye tosobola kwongezaayo kwaka kabanga kakkirizibwa mu tteeka lya Local Government ng'osomeddwamu ne ssemateeka waffe. Naye ekyakolebwa ekyasookera ddala wala okwongezaayo z'ennaku ezasooka eziri mu kuggwako baakikola ng'ekisanja eky'obukiiko kimaze okuggwako. Ekisanja kasita kiggwako tosobola kizza bupya nga wayiseewo ebbanga. Tosobola kukeera leero n'ogamba nti Obote kyeyafuga kati tukimwongere kati. So ensonga eyakolebwa n'okwongezayo okwasooka zo zennyini zikyali muki mu mbuga z'amateeka kubanga zaakolebwa newankubadde nga mwalimu provision oba akawaire mu mateeka mwosobola okukikolera naye nga tekinnaggwako ate nga n'ensonga ezeesigamibwako ozituukiriza wano tewaaliwo n'emu. Kati bw'ova ku ekyo etteeka teryawa lukusa nti obukiiko bulyongerezebwayo bulubeerera
nti buli wosanga ogambe nti obukola ki eyo yandibadde gaapu na lakuna nnene nnyo mu kye tuyita enfuga ey'amateeka oba rule of law. Kitegeeza nti bw'okyongezaayo emirundi egisukka mu 2-3 oba okoze ekisanja kiramba eky'emyaka 4 oba 5 eyo yandibadde dayiremu oba kakunizo k'amaanyi ke twandiguddemu mu kyetu enfuga ey'amateeka. Kitegeeza bannansi olomoso obaggyeko obuyinza bwabwe obwesalirawo ng'ate tutambulira ku kye bayita bannansi okwesalirawo democratic governance omuli bannansi okwesalirawo nga bakozesa akalulu obululu bwa mirundi 2 obumanyiddwa mu mateeka kayite nti general election twalira mu by election ne referendum wabawo ensonga etagibwako okubako akalu ka referendum nti olagamba kino bano bagamba kino bulambikiddwa na ddi bwe bikolebwa era kibaawo ddi kati okwongeza ekisanja kiri nga kiweddeko kikyo nyini kyali wabweru w'amateeka bw'oba osomye script mu mateeka wadde wano bakikola ne bakikakaatika era kyekibadde kitambula kati ensonga eyo nyini ebadde kyali contested mu kooti z'amateeka paka olwaleero tenasalibwawo nekino ekiriwo bw'ogamba nti ate okyongezaayo awo tolina akawaayiro kaali kwogera ku extension egyo emu yokka eri mateeka jukira neyandibaddemu yenyini bagikola wabweru w'amateeka so eyo teyali extension kati ate semateeka n'akawaayiro n'etteeka lyogera ku extension ki emu kubanga okukola 2 oba 3 oba odifeatinze oba oggyewo omulamwa gw'okubanga deni waba akaseera abantu bakola ki we balondera so ekyo kibawweru w'amateeka tewaliwo justification era mu mateeka tekimala okuba nti minisita akoze ekiwandiiko kye n'akikuba mu kyapa tekitegeeza nti kyekyo ekituufu muki mu mateeka njagadde namulekaawo nti ebikolebwa gavumenti erigiimu eno biraga nti twava ku kye bayita enfuga ey'amateeka ne democratic governance jukira eyo tugisomeramu ne bannansi okubanga beetaba mu kusalawo kati minisita omwe asazeewo nti oyo abeeranga chairman wammwe n'emyaka agikoze eki n'okubawa emyaka ekyo tewaliwo lakuna bwetyo mu mateeka minisita nga gyagezako ku innovatinga era nga Uganda ezeemu endasi nga omuntu araising ensonga yekuusa ku ntaputa y'amateeka medi njogera naawe nali omu ku bakuŋŋaanya b'amateeka mu ggwanga lino nga sinabayingira byabufuzi bino era nga ffe tukuŋŋaanya ezibayita Uganda Law Reports High Court Bulletins so manyi ekinyusi bwetugamba nti kutapota okw'amateeka ndipulira mutereke so kyetwogera mu mateeka bano bakozesa kye bayita state power ne basaka mu vetinga ne babuuka buli muwaatu ogwandibadde gukuyitibwamu mu lulimi lwaffe olwa bulijjo kikyamu kumenya mateeka era nga amateeka gaddizibwa amaanyi era abanalondewo oli asobola wabira mu kooti kati ekisookera ddala kulonda kuluwa ono ali mu bbawa buyi butereevu ajjako bannansi bwebangirondedde akole ki ekyo saaga kirwako nnyo kuba kirikiriya bwetwogera ku nsonga za address ya president n'embeera nga bwe tuli mu ggwanga kati ffe tulabye abakulidde ku generation eno nze mwadava ekyaddondo bwe mpulidde wano bye boogera bano bakakooza ne munne nabanga boogera ku nsi nze gye sirabangako sigirabangako gye boogerako sirabuliryemu ya kirowoozo kiyogera ku muntu wa bulijjo omanyi ndowooza emyaka gyaffe tulabye gye tuva ne gye tulaga bonna wakyali kizikiza kankubireko katono nagambye bannange wano enkulana mu program konze njagalayo abavubuka babiri mu programu zino ez'ebyobufuzi bakikire bavubuka bannaabwe abalina ebyo kati byetwogera ku tubimanyi bipya kati gwekikira banno Uganda gye njogerako olwaleero ndala ffe gye tulimu gye tulaba ki ndala ekisookera ddala bw'oba oyagala okulaba indicators bannayuganda kati basuubula kgenda kukola bweru kukola mbiyumba abavubuka bonna n'abantu tebakyalina bakyala bakuwasa abakyala bonna babatu tekola muki mu biyumba nagamba luli nali Dubai nesanga abawala ate batuuka eyo ne basibya be bali mu makomera be bali ki bwogera ku kisaawe Entebbe buli nnyonyi esituka we baya abantu 100 bagenda kukuba kyeyo ate bwa housemaid nga tebalina na protection nti oba bukuumi ekibadusa mu Uganda olowooza ssanyu n'agenda kubaka dama eyandibadde n'amakaage kano kaleba kakooneko kati oba tunuulidde ekonomi yaffe mbadde abo ebifaananyi olwaleero nga balaga abantu abebase wansi ku ttaka mu ddwaliro ekiruddu nsomye wano ku mawulire nga ekitongole ky'emisolo nga kimaze okunyigiriza bakugambye nti State House yagala ssente za kamera ne bagamba nti n'omuntu okuleeta amakulu kati ngambulange nti nkukulete wa kabaka nti nina okusooka okuwa omusolo tonakisomako Medi kati olaba okunyigiriza nti banyonyonta buli muwaatu n'okuzibikira buli bannansi bandibadde begazanyi
yasunsuddwa kikazi zino sinyika nfune kubali ebweru katono telekonkulamusiza nnyo nze president wa Media Callers Association Dr. Burhan ku Namugongo stage. Kwogera ensonga emu nkulu Medi era ntegeeze abantu be twasindika mu parliament nti olwaliro mukulu nkunnyingi era bannamateeka mugenda kubonaabona nnyo ne gavumenti eno okumanya nti gavumenti oba abakozi ba gavumenti leero abali mu buyinza tebagoberera mateeka amateeka ge gabagoberera tebaagala okukola bakikola oba kimenya mateeka ng'ekyo bakikola ekikulu nti teri kakati gwe mukulu nkunnyingi ddala embeera yonna gye tulaajaniemu bannakampala ne muwaaba emisango ne muwawaabira gavumenti musango ki ogwali guyiseemu ekitegeeza tetulina okukola kyonna okwetaasa ku maanyi g'abantu toyanze hello we bali kuweereza kale ssebo Charles Lubinga Mona abakulu mbalamusizza mukulu Semujju we balo lambuludde bulungi ensonga ne mukulu nkunnyingi naye mukulu Medi njagala nkutegeeze essaawa ya leero senga bannaffe batuwuliriza bali waggulu agakana na mugulu ensi yanditambudde bwana Medi mukulu Semujju agenze n'akunnyonnyola tukkirize tugaane omuntu akula essaawa ya leero bwana Medi njagala nkutegeeze otuuka essaawa nga bali mu kyalo nga gw'omutegeeza kati essaawa ya leero tutunuulira ono naye nga liwo abatutwala be tutategeera kama 10 nawe hello ate okuba ate oyiseemu nze kansala wasobo Kenya Nansana Municipality onalibo Semujju musiza naye onalibo mwaga nkunnyingi esooka kya byonna lwaki bannyinaffe ne baganda baffe bagenda ku kyeyo nga ggwe akwataganya n'ebyebweru muganange nkunnyingi batugoba ku mataka oddukidde mu kkooti gye walifunye obubudamu batugoba ku mataka n'ebijja by'abakadde baffe we tuziikibwa kakati ku kkooti ate era nayo ne bakulirayo enguzi kwegamba tuli mu mbeera mbi nnyo tulina kununulwa bununulwa toyanzeeke